Yes. Nga bulijjo tuyingiddewo Daffy as photography, Daffy as podcast, Daffy events, Favorite that's on the lens as usual. Mozonda camera. Yes. We've been having one of the best and the trending DJs on TikTok, trending DJs all over Uganda, East Africa, a baddest, my brother, Onoyengena Mwogera, one magical K. Muganda wange is one of the first person actually ngatandika podcast is some 2 years back. Yomu ku bantu benna kubene muganda mbali njagala twogeremuko tugire nangamba muganda nge jangu before he had even made it oshitegeera, but right now he's making rounds, buli omu amulaba, buli omu ayagala amukolere, so I'm really so happy. Ogamba otya muganda wange? Ndi bulungi Daffy, ogamba otya? Ndi state obulamu nsanyusa okubeera n'obulamu bulungi bana ensanyusa okulaba essanyu linzita nze asinze munange nkulaba oli eyo abantu balumye emitwe. Daffy naawe omulimu gwebala, omulimu gw'amaanyi oguliwa. Tugezaako. This is real business. Thank you so much. I'm trying. Webale utazikiza ate na butapowa kyekigambo ekituufu ndowooza. Webale kola. Nemezambu. Webale kola. I'm seeing videos almost everywhere, non-stop. Magical K. Recently oyina sound gye wakola yabala abanyenya gondi banange sound yatamba nengamba leero baba. Otuyina. Kakalido sound eyo girabe tambudde nnyo but ffe twagitanga by the way. Ffe twali shooting a non-stop yaffe. Na non-stop zenkola. Nzikola monthly. Ntemwemu with a good production. Kati omwana nakatemamu. Tulina page yaffe because masa mixing anyo bya bala bya mikolo page yange ebere congested, so we had opened up a new page. Ngegena ko just content we bala. Fere tujivaako from nowhere. Yali yakola bulungi like performance wise. Twagenda olaba sound yefu kechizi online. Sound Netabuka, Nigeria, Ghana, and big TikTokers. Nalaba some faces that I've been admiring online. Ngabe bajirimu Nigeria, abantu abayina 6.5 million followers be bajirimu. Wow. You know, katatu wana Uganda kyasuka. Yeah, and I just thank God. Ochikubi dedala. I'm so happy. Omanye bisere bisinga obirawo ne muganda n'omulaba nga atandika, n'omulaba nga ina chakwa, n'omulaba nga akula. N'ogamba God is really faithful. Tali yangoze. I recently wakola video. Jengeno otandikira kira tujogeddeko awo katone wabega. Abawala bana abanyenye obubina. Actually, one of the things that I had in my mind, njagala kwogera ku kintu ekyo. N'ogenda n'okyogererako ddala mu kaseera akatuufu. Nojirayo ddala embeera n'ogamba this is not right. Kati olaba Daffy. Omukolo okunyumirwa. Kituufu. Kyekigambo ekituufu. But mu nsi buli lw'osussa ekintu. Oba oyonoona. Kyonooneka buki? Bonoonesi. Abaana abo business nabo yaabwe. Ey'okujja ku mukolo ne banyeenya obubiina ne bakola ki. But I think it is a business in the wrong place. Kituufu. Daffy, nalaba video eyo. Aba bantu mbadde ngamba laba by them. Even before God gave me this, the fame you see, nenga omuntu era nga kinnuma. Katonda mulungi sikolangako nabo ku mukolo. But we watch the videos. Daffy, tewali mugole akupangisa ku mukolo nagamba oba kati fenna kuzina amata batusinga batata waka batupangisa oba omugole. Tata waka nagamba nze ekyo kyenjagala ku mukolo gwange. Mujje munyenye obubira mu Gomesi muti. Tekiriyo Daffy. Singa omugole asofuluma n'azina ebyo. Nze nkoleddeko abagole bali ababi nga lifestyle yaabwe ngimanyi nga babanda kyekigambo ekituufu. Nga lifestyle gye balimu maybe yakucakala yakola ki. Bali ku mikolo gyabwe baba decent. Gwatajja okubuuza. Nozina amazina ag'essittaza buli muntu yenna ali ku mukolo. Manyi Daffy nze kankubuulire nze ni muvubuka. Naye nze bwe mbeera ku mukolo. Nosunda oba mabeere. Oba bbina. Kyempulikika bubi. Obola batebijja. Kiba tekinyuma. Mu maaso g'abakulu batudde wali. Oba kitegera. Though batubeereyo mu mabaala n'obyekola. It is okay. No one cares. I don't care. Oba kitegera. Naye ku mukolo
Omukolo gwo olaba omukolo gwo singa tegwaliko Formula Daffy. Singa bagamba n'omugole ayambale kyakola ki? Kyayagala. Olabye ko omugole akola okwanjula ayambala empale. Olabye ko omugole akola okwanjula. Nagamba nti engeri omukolo gigulo gw'okunyumirwa. Omukomuzajja ogenda kugira mu kinu mu kwanjula. Ayambala ekino. Ne bw'aba muzungu. Olaba ng'ennaku zino babagezaako. Ne bamuwa ekkanzu. Wansi ne bw'aba ayambadde sneakers nenga ayambadde ekkanzu. Kati nze tulina ngeri gy'onkakasa abaana ababigula obubina. You know, someone came to my inbox when nakola video. Man, magic okuba business z'abantu. Eyo business nja gikuba paka. Because sinnalabayo muntu agiwagira. Okujjako gwe nnyini yo. Gwe nnyini yo ayina abaana ababigula obubina ku mikolo. Kaka kyembuuza. Aba booking abantu abanzijagala omuntu omu aveeyo. Eyali apangisizaako abantu abo. Atugambe nti nze napangisa abantu bano. Ne mbagamba bakole kino. Nsaba Daffy omuntu oyo muwa obudde. Bw'abaayo. Nga gwo booking abaana abo baaliyo bakozesaako ku mukolo gwo. N'obaleeta. Nga gwe wabagamba nze kye nalaba kye mwakola eri ne munyeenya obubina buti mugomesi. Nkusaba busabe. Jangu okyaleko wano ewa Daffy. Otunnyonnyole. Gwe engeri gye kyakunyumiramu era kyagatta ki ku mukolo gwo ng'ogw'obuwangwa. Ompulira? Nkufuna. Na nsonga ki? Eyakuleesa abaana. Baana mwe musobola okukola business. Ne mukikyusa mbukyusa. Ne bakyusa mbukyusa. Nga tekyesittaza. Oba kitegeera Daffy? Nkufuna. So, nze sibaagala. You are open. N'omuntu yenna abaleeta simwagala. I get your point. Era nze tuli client tasobola kujja wange walina ngamba. Ne mbuzi olinako entertainment ki. Ate anyway. Eri si birungi. Kyekigambo ekituufu. You are open minded. Kyotayagala obeera tokyagala. No si birungi Daffy ku mikolo. Si birungi. Olanga ennaku zino twakyusamu nti bakameramani baba smart. Okitegeera cameraman ng'awunya bulungi. Twakola ebintu ebyo si kuba nti twagala nnyo okuba smart. But it is the way to go. That's true. It is the way to go. What value do you add ku mukolo gwa munno? Kigasa kiyinza okupangisa company so and so ejja nkubira ebifaananyi. Abakozi ne bajja nga bakubye ebidamage. Ebigatta ebinene bwe biti. Bwe beetala badde eno badde eri. Kati ojja kwesanga nga nowadays kikakatako mmanya kikyogenda okwambala ku mukolo. But before nga teri afaayo. Kasitoba ne kamera yo. Kituufu. You understand? Era ng'osooka identifying down to no cameraman n'oli DJ. You understand? Ne kati twabikyusaamu kulaba nga omukolo you can fit in the society. Nego noba proud ojja ku mukolo gw'abanno. Ennaku zino ziramu era kyogera emikolo gibaako abantu bangi. Kubaako abannaddiini. Kubaako abakungu okuva e Mengo. Kubaako ate muneino kati kankize mu culture. Ononsonyiwa oba nandaze nnyo ku nsonga. It's very okay. Olaba mu culture. Ndi musajja Muganda. Nze ntambudde Uganda eno yonna. Kankyogere nti mu prime time ya Katonda eno mwampeeredde. Nkoze emikolo mu buli district eri e Uganda. At least ezisinga zonna. At least bwe mba sigenze at least mu Eastern oba Western bwentu. We've moved. Ebintu bibiri wano mu Buganda wokka. Ebyokunyenya obwobina. Ebyo biri wano. Biri mu Central. Olabira abaana abajja okubuuza. Ne bayitayo omusajja mbako. Najja n'akwata omukazi mu kiwato. Ne babanga squeezing. I've ever seen that video. Ku TikTok. Abaana ne bajja okubuuza. Ne bagamba, which is good because bitero nyuma ne basitula abasajja ne bajjaawo. Nalabako omwana nga balinga abali mu club. Mu maaso g'abakulu. I'm telling you. Kati gwe bw'oyogera ebyo. I'm going to use a word. A fool comes up n'agamba. Oba buba budde bwa vibe. But ekintu kye bayita okwanjula. Okwanjula ne bwe munaakola mutya. It is a cultural ceremony. It's a traditional wedding. It is a traditional wedding. To an extent,
nti guweebwa nnyo ekitiibwa n'okusinga embaga. You can't do a wedding tosobola kukola ku mbaga without an introduction. That is very true. Tosobola kugatta mu church nga toyina bbaluwa nsayiningeko okuva ewa Emmengo. Nti mu culture zonna Buganda ffe tulinga abasinga culturally strong n'okuba popular, but ebintu tugenda ate ffe bennyini tubyeyonoonera ffe because daffe tolina ngeri gy'okwata muntu wakati n'otuuka n'okukwata gomesi n'ogisika booti olw'okuba oyagala akabiinako kakole ki kalabike. Ompuli fedda bwe twalinga tukula emikolo gino gikyuse nno bukyusi ate gikyuse. Amanye ensonga eyo nnene era Katonda bulungi nti tujje tusookeddeko abantu bangi tebabyagala ne tebalina wakwogerera biki bye bakola. Bw'owuliranga enduulu evuga emabega ku mukolo manyi nze nkiteekako ennyo. Nze ntambuza amaaso, I don't get excited. Nze nina obudde bwange nga titulalukemu because omukolo guba gukoze guwedde. Tuli mu final hours ne tulalukamuuko awo n'okubamuuko you make a club set n'onyumirwamu later si wakati mu mukolo later nga tulina mu kudimandinga after party because after party you can do anything you want. You can play anything you want. But problem nze tulina ogeri bwonkakasa era baana mwesa batemukolanga ne magikokke either nze sijja kukola oba mujja kukola, one of the two. Kati who is to blame for those kids? Kati kyongenda kibuuza gwe daffe bwe tubeera mu mikolo who is to blame? Ndabe yabapangisiza nabo baba tebaitagana kujjaawo kati oli mutu blame eyo nnene. Blame eyo nze njiblaminga omuntu apangisa abaana nenziramu pangisa DJ gwe bawa music ow'okuzannya nti fojja tuzannyira kino gwe nga DJ omanya how to run gwe daffe omanyi bw'osettinga kamera yo so kujja negamba kamera gisetting ebwoti bwe gamba gisetting ebwoti osooka okungamba magical kulawe then tugenda setting bwe tutya toyina ngeri gy'onkakasa nti abaana abo bajja n'ebiyimba ebyo bitategeerekeka gwe DJ n'okwata bukwasi. Oba kitegere omanyi lwaki ba DJ abasinga bookya ennaku zino byebyo bintu ate like zigenda bakozesa ensobi mu ba DJ abazannya emikolo likes zigenda baleetera obuzibu mu ba DJ mwenna abazannya emikolo. Daffe nze nziramu kyogera essaawa zino Uganda noza zimusfollow DJ naye sijjukira lunaku lwe nayaayaanako nga nnoonya likes nga nzannya music atategeerekeka ku mukolo. Nze music afudde Magical K ye music ba DJ abasinga bwe batakyazannya. Nze najja neezannyira bandi wange online najja neekubira bamisa kya and that is how I've been getting my gigs. Wabula tulowooza nti waliwo endongo gye sirina nze nzannya mu bbaala nina weekly nights so kinkakatako oba na buli tune ne sound ebadde etambula online ya dancehall era badde gye bagizannya ku mikolo gyabwe kati nate nze okugamba ekintu nze sigizannya nga ya mubala togizannya olaba sound yange badde trending sigizannya wakati mu mukolo togizannya. Wow. But I've had like 4 club sounds ezitambula nayina ku neyo gospel nga ba DJ bazizannya ku mikolo but those are my sounds ne bwenzizannya oba kitegeera zange ziri copyrighted naziteekako oba kitegeera naziwandiisa ziri monetized naye sizizannya lwaki I can't play them in a wrong time. Nzizannya mu budde obutuufu bwe tuba tugulawo after party ng'osuulayo tulina moment eyo gye tubeera nayo nga tulenda kabbo ka muwala usually that is my moment mba waamu
tunyumirwamu abakone badigiddamuko because usually omukolo guba gukoze eki guba guwedde oba kitege kati lwaki nze njogera ebyo byonna Daffy nze blame eno giteka kuba DJ bano ba playlist olumu nagamba n'omugole nze ninyimba nga nkadde vibe tejja kukola ki because tunoonya ennaku zino ffenna buli omu kyanoonya ku online mpostinga ntya video neetambula bw'abanga magiko ke bamumanyi lwaki nze tebamanyi kati awo bali problem ennaku zino wakawuka that's where people are making mistake by the way online eno giraba Daffy ekozesezza abantu ensobi nalabako yogedde ekintu ekituufu omanyi I love your observation ononsonyi obampambye interview but I love your observation we are here to learn nze olaba online eno giraba edda balinga abantu bapostinga nnyo mikolo ffe twatandika opostinga biseera bya Facebook ng'opostinga ne bitafuna na views notafuna likes okitegera n'olimezaamu as I used to hire but fake camera. I'm sorry to say this because kati sinza bakozesa because nemba ngenda kati ku mukolo mbane cameraman wange ayihaya omuntu wange naye edda ffe twagendanga n'abaana nga bakwata content nga gwe tobifaako nze kyenfa muntu kundaba kye nnakoze kulaba nti nze kati napostinga ku Facebook emyaka n'emyaka nendoza nagijjako emirimu emeka gyokka era kyova nze nakyawa Facebook with my life naye TikTok kyeyina oteekayo ogenda okukeeranga video eyina emitwalo ameka 2 kakati fa abamu emitwalo aga 2 nze sikyafa ku views era nakigambye nako nga twoge what I care about most impact the value in the content buli muntu yenna ali oba posting ekintu nze bwe nzija ku mukolo nebuuza kiki nzija ku mukolo what am I picking ngattako ki ku brand yange because there are functions now okimanyi ze tukola olumu ga kangende for branding sente nga kweziri but you go to keep yourself busy in business kino kyenjogerako ndooza ab'emikolo mu kitegeere si buli mukolo gwe tukola nti guba gwa bbeeyi era oli tabalimba si buli mukolo gwe tukola nti guba gwa bbeeyi wala emikolo gy'okologa aguze Lwakusatu let me go aguze Monday let me go naye sagala online game ene tuleetere buzibu weewalenga nnyo ekintu ekiyinza okuaffectinga buli omu nagamba gundi yakikoze ekyo nakigamba nako mu interview gye twakola one day mu nsi buli muntu ayiga okweswalira olina okubeera nga otyamuko ebintu ebimu ng'obitya kati kyo kigenda eri buli muntu ffenna abakolera online muyiga okweswalira waliwo ebintu abantu bye beekola online nogenda enkyana atambula mu kkubo kati nkigire kuba emikolo bo kitegeere oli naakola ekintu oba nayogera ekigambo online ga nona ayina baganda be ayina family you know omanyi in the end of the day ffenna tukima buli omu omala noddayo oyina ewammwe gwe family ebeera proud kuba gwe Daffy I know tata nsooka yaga nkulaba I see oba kitegeera nkulaba naye waliwo abantu abakola ebintu online ogana naye online abantu be okitegeera so online game ene tukozeseza ensobi nnyingi nnyo kati waliwo cameraman gwe nalaba yapostinga omugole ndowooza yaliko obulemu namupostinga mu ngeri yakujereegereza nalaba ne Good Life Edi amwogerako muvubuka gwe video no imanye ejja kutuukako kyannuma nno bayira client bamuwadde omulimu musajja ndoza oba yali mulema oba yali kiki oba yali kale abnormal but I think yalina problem namupostinga naye eryo postinga okulungi naye yapostinga ajereegereza to an extent naleka ku comment section oba kitegeera so mu bintu byonna bye tukola toloonya nnyo likes nzolaba video zange z'emikolo bwe nkola video yange ey'omukolo sirwana oba ekuba
nze nwana video zange endala ate kutambula ez'emikolo njagalako just omuntu omu ankubira nti magical nina okwanjula oba kitegedde but problem yajja naddala kati kidde liba photographers bangi ate kati buli omu ayagala kakasa oba kitegedde buli omu ayagala kola ki buli omu ayagala kakasa omwana yapostinga omusajja oli ennaku n'enkwata nenga kati mukyala waawulira ati. And recently I had the same scenario. Era nakola ka reaction video nga njogera ku mugole omukyala yamwesika kokko nengamba this is not good and all that kuba nakajja ku TikTok okwogerako omukyala nankubira essimu nangamba Daffy olaba tekyalipo ekityo nokimanyi Daffy yapostinga akantu ako yali photographer imagine ne mugamba olimba nangamba ye akateeka ku page ye ne sound ye yali kunenga sound era yali ejeregereza kapo olaba abantu abo beba sinzo twononera game eno bakwadde omulimu kuli photographer ekikufula photo ekikulesanga videographer ku mukolo ku capturing moments ez'abantu abo fenna kuzina abagole baagala nnyo bapostinga online magical nteekaayo nze it is okay oba kitege but nzo olaba mbeera mu video zange bwene naye sijja giteekaayo si buli kintu ky'okwata ku mukolo nti okipostinga kituufu anchiddemu kagenda nyiiza bangiko kituufu bantu mwe bwe tukola omulimu guno ogufaanagana si buli kintu ky'okutte ku mukolo nti okipostinga kituufu si buli kintu kye mukwata ku mukolo nti bakipostinga ku page zammwe olw'okuba munoonya likes ennaku zino abantu babeera ku mukolo nga bali ku bunkeeke bupostinga obalaba amasimu oba buli omu awano postinga blood wetaaga video 3 oliaga ono gwe neetaaga goloza baba ina videos 3 nzojje wegendeze nga ndi ku mukolo oba weekend ngeeyo nzolumu ntandika no postinga sanga 10 sibeera ku bunkenge era mutabani wange aweyangamba last week nanga bulaba gayo olumala okukwata ezo omukwana nange mba ne morning shot eyange olumala okukwata morning shot tugiteerewo ne mwa blood si bwenkola kalize ne kusita siteekayo era ezo lezo sikoze kituufu so respecting abantu abatuwa emirimu don't post everything oba ntegere sometimes posting ebintu nebifuna likes nenga bidamaging families bane bataata nga pressure z'abakuba families bane bataata nga bayina stroke kuba mutaddeyo n'omupostinga oba kitege abaana ndoka bavumuli so kutumulira omuntu gw'oba ogenda opostinga oba kitege families beera n'abaana abajja obbuuza nga mulimu abalina obulemu lwaki obapostinga why nzolaba abaana babapostinga obalaba era bane views zigenda tuleetera obusi nina ne gwe nalaba omukoleera omukungu babambye tali steady mumanyi family mutero bamu abaana abo bwe batyo bamuleese ne bamupostinga gwo posting omwana wabali anga bote bamuteekanga kuna wantu bonna kubajjukira babaana babayita ba special tomalaga obo kitege nomupostinga soko obuuze ate bamwako obuntu Daffy kituufu obo kitege nzisinza sanga mugole nga ali awo tategeerekeka nomalaga mukwata n'oteekayo make up omanyi kati kankubuulireko waliwo emikolo ffe gye tubaako ngone bamukola make up nga si wa mulembe tomalaga bateekayo tofuula mu client wo kyakusekererwa online gw'ofune likes oba kitege banaye TikTok tugikozese bulungi kyenyiza okwogera kale let's use TikTok bulungi buli muntu you can get those gigs nga towemuse nnyo oba kitege temwemalaamu you can post yourself doing good tolwana kupostinga balala gwe weeteekeyo nze page yange sometimes wengiteekako ebintu ebirala tetambula nontantimu nga ntaddeko nze kakyovula nze I don't stress myself bwe mbuuzayo omugo kupostinge ize bwe mpostinga morning shoot
video nga 2 postinga yo entry nga fulme mirundi ngeji sometimes endala nziteyo wakati mu wiki so tetubera nyo pressure for content please. Wow, yeah, that's a nice one. Isiza mwegali simu bubi natenga ebintu byogeddeko byonna bito omanya abantu bibaluma by the way natenga byogedde bito. Protect your people nzira mwero kyogera protect your clients kyenyinza okwogera ddafi because omuntu agenda okuba omulimu abalabye bangi gwe okuba omaze okukwata kasente onoonya likes onoonya views that full ya posting a client we ate ngenda kugenda nkunoonya mu video ya Good Life Eddie nange ngenda kufiirako tulabe paka ng'ogyeyo video ezo sokolinde kuzikyaliyo wallahi get my phone so kompe malo zino nyo wano mpola kwa Good Life Eddie ya posting nnyo sokolindeko bwe naba njogedde naye ajja kuzimpeereza Good Life Eddie. I felt bad chanuma nalingi savings olwokuba nakamala ogira essimu yange chanuma. Wow, ne bamugambako n'agirekayo kyemmanyi kuba bwe bamuyombesaako bwe yaddamu posting endala ng'agiggyeko comment section. Can you imagine? Kati negwe abantu nga tebali serious byebyo nno bye tubeeramu. Likes zireetedde abantu obuzibu. nga bw'okyanoonya video recently nina video gye nalaba ku TikTok nga oba yali muganda wa taata omusiraamu nga bambalaganye ne DJ eno video njagikojja giteeka mu video bonobogira nga bagwinganye malaka DJ bamwadde kusasula kuzanya music ku mukolo tata musiraamu agamba music tebalina kumuzanya golowooza embeera eyo yinza gijajinga otya nga magico bakuwadde sente ozanye music omugole yakuwadde order njagala music playlist mugikoze buli kimu mukikoze tata agamba temugenda muzanya mu maka gange embeera eyo gikwasaganya otya DJ oyo nno mukwano gwange nnyo. He's my good friend by the way. Bwakuwa omukolo omugole nga yakubuukinze omukolo gwe gwali gwa service provider nange nalina obaako ne bino byenkola ekiro ne muzuukuka naye nagenda ozuukuka nazuukukira ku video eyo. I took the initiative nenkubira DJ essimu later in the evening nali ngenda namasindi eyo but natuuka emasindi because gwali mu weekly day. Actually it was a Monday. I remember it was a Monday. Nenkuba essimu nembuuza DJ nemugamba obuzibu bwaliwa. Yali Kashmiro Kim Rush yeah. Kim Rush nembuuza ki ekyabaddewo uncle musajja nga yakoze bubi nangamba olaba twagenze ku mukolo gw'omwogezi babangisa ebyuma oli namwe ojja kujja onkooneremu nko nga service provider bwakola kibaaba n'atuuka waliwo ba DJ babiri kati morning shoot omugole n'amugamba nkooneramu ku buyimba obukola ki morning shoot ozimanyi bwe zibeera piano nyimba zino eziriko funamu ku vibe ishu ngenda giteeka ku taata for the first time because buli omu alina weakness ye eyakuba DJ wakola bubi bosi wange bwampa omulimu nga ye mugule sometimes nzigira ku orders ze nkufuna magico kino nkyagala sikikola ki sikyagala kino nkyagala sikyagala but nange newankubadde muli batabuliki nnyo aba muyina eddiini nnyingi nnyo tewali muntu ayinza kukola morning shoot ku mataali tewali muntu ayinza kukola morning shoot nga bwe mugiraba ku mataali. I'm telling you this by the way because kale katuddeko ku side y'abeewaka olwo omugole yeetegekedde omukolo gwe omugamba ki because
agenda opangisa endongo mwenna muba mukimanyi nti aleeta endongo. Mulina obuyinza obugamba tuleeta endongo ffe tetugikola ki? Tetujagala. Aleese music bwe kunyumirwamu. Mande mulise nakola morning shot ku nnyimba zakola ki? Zayagala. Bannange nzika mbabuulireko omukolo gubaawo olunaku lumu tegukola ki? Teguddibwamu. Hearsay gamba ne yali aleeta olugezigezi. Si yali ne taata w'omugo. Oyo gwe walabakuba. Si ye yali taata w'ewaka. Si yali taata. Bano abeefuula balina ommo b'ewaka. Nga bw'obimanyi bwe tutuuka onakulagira. Sisuubira nti waliyo taata yagaliza omwana we okukola omukolo ne guggwa mu kavuyo ako nga ketwalaba ku social media. Omusajja n'atuuka n'okugenda mu masannyalaze n'akuulamu waya. Waya esobola okwokya ebyuma ebyo biweze millions 6+. Kyali kimu bwe bandituuse ku makya DJ ne bagamba nti ffe tugenda tukubira ano music matwagala mataali. Wali otuula taata n'omugole ne ba service providers ne mga nti nedda mbadde nsaba paati eno omugole yeeyagale bamukwata ebifaananyi bye ffe tudde mu ttaali lyammwe lyemukola ki? Bw'anaaba afuluma omulundi ogusooka tumukubire obuyimba 2-3 ng'era omugole bwe yabasaba. Ompulira tewali muntu agenda kujja nti omugole wuyo afuluma ettaali litokote oba okitegeera alondeyo omwami we ku ttaali beewaane ku ttaali. No. Sisuubira nti eyo family y'abatabuliki esinga mu Uganda wano tuzikoleddeko. Abala ne bagamba ojja kuba ku ttaali eriwerawerako oba okitegeera usually that's what they do. Ennaku zino juzi nagukola emabegaawe era nga tebaagala ttaali. Actually nga taata tayagala ndongo. Ne bwe mungavaawo ku mukolo ogende n'aguvaako. Naye muna ebintu bizibu naye tebajja kugutegeera. Taata yagaana obeera ku mukolo omwana agamba nze mundeke nnyumire omukolo gwange. Later mugaba piki ya taata ate taata n'akomawo. Taata yagaana omukolo mulamba mbutuzanye ebiyimba ebitategeerekeka. Ye musiraamu nnyo mutabuliki ne baguvaako ne mukwano gwe babeka ne batuulaere mu lusoko nga bula parking wano bayingira ye atuula eyo. Naye ekyansesa essaawa yo gaba piki ya taata bwe yatuuka taata yajja emisinde teyaddamu guvaako omukolo. Lwaki ne piki teyagigaana? Okategedde ako yalegeza kumpa piki za mamuli bakafi yali giganye n'agaana naye sijagala. So okuba DJ kyali tekiri called for because teyagaana. Musajja na musiraamu nekyewuunyisa gwe baako teyagaana kuzannya music but ono neyagala alaga amaanyi mangi. Nange bwondaga amaanyi nze mmagiko kati ze ogwo omukolo nali sijja guzannya kuba wonkubira. Actually the police area mwonvumira. Abantu bano batuyisaamu amaaso. Manyi abantu bano balaba kyengenda okwogera si ku bragging naye bano abantu abatuwa emirimu kale ye akuwa omukolo ayinza okumanya wathiyo naye bali be tusanga ewaka bataata abaani batulabira ddala obanga bafeeriya nti yo cameraman naye omuntu ajja ku mukolo gwo ng'ali wathe millions nga 10 oba 9 nga zere kamera emu ya millions 10 ayina lenzi ya million nga 7 omusajja ajja ku byuma byo ajje waka n'ebyuma nga biri wathe millions nga 5 mu 5 oyo gwoyagala omumanyiira oba kitege abaana kati emmotoka zibavuga nammwe betujja okukolera olumu temuzirina nate mutuyisaamu amaaso kati taata yakikozesa kamanyiiro okuba DJ. It was uncalled for. Buli DJ enaali eyo webakubirako bweppa paki nga byuma byotambula genda ate mba nkyayagalawo okyawuddaffe. I don't work under bad environment. No. Ekisooka ogenda okujja olumwe wakaawo okukolawo nga bo balina n'owaabwe gwe baagala okukozesa. Already bakuyinako eyo bias. Already bali biased gy'oli. Omugole ye yakuleese bonna badde tebakwagala. Zirina family zennyingiramu okukolera mbaba nga mugole yanjagala. Vaawo. Magikoli. Katolaba mu lukiiko. Kati kankubuulireko. Fabeera nzeranzeeko ennyo nobeerangalanga ku TikTok.
oyina meeting gy'otuukamu era ennaku zino na stopping ogenda meetings meeting njijjamu kukima deposit ate sibeeramu eno gye mutuulamu okuteesa bwe mba munjagala ntuule ne chairman ompulira n'omugole maybe n'abafamily situula mu meeting zino mbu tutudde zibasonderamu ezo sente I don't ezo nazigoba kubajja mu meeting treasurer ayina owuwe gw'ayagala chairman ayina owuwe gw'ayagala oli ayina owuwe gw'ayagala omugole naye ayina owuwe gwakola ki gw'ayagala n'otuuka oli n'akugamba ffe temutukubira walumba ezzaaya ku mukolo omanye mmwe n'omuntu nagana eddala waliyo DJ ekyasobola okikola oba kitegera temujja wano n'ebiviiri n'omugamba nenzo ndabako ebiviiri tutuleetera wano abayaayi ngula buli kyayogera akublastinga kukulemya mulimu oba kitegera olina emizinda alemeka awogenda kujja ne microphone meka wayazo mpanvu oba kitegera otulekaliga n'ogamba ono ali mukulemesa bulemesa zinsonga kisigenda na meetings kati olumu ogenda nojja ku mukolo nga bias gye bakuyinako laba n'obumma bwaleese buno bwe budongo bwaleese okategetekenyiza kuba already nga bali biased kati oba proving sometimes kijja later aga ekisajja kyatukubye endongo sebo oba kitegere but I'm telling you ffe tulwana n'emikolo kati nze we natuuka ennaku zino bwe ndaba omukolo nga guntawanya gulimu bino ogwange guba gwange gwe mba naakola gujja mu mikono gyange era omukolo bw'oba tojja gukola kuba sinza akola emikolo gyonna egiri e Uganda omanyi kasita okkiriza ekyo daffi nti si buli mukolo oguli e Uganda gw'ogenda okugukola tugenda ba bulungi oba n'emirembe ku mutima nzo ndaba nze sikyeteeka ku pressure mu weekend sikoze because nina lwenkola nga ate wali atakoze okategere nze nakkiriza ensi entwalinga bwekola ki client akwagala akunoonya paka nze mabega awo nakoze omukolo nga balina era DJ nga bwe tuli mu kaliba y'emu ng'oli metron gwaya metron ne treasurer nga bogo baagala omukono ampangisa ngayagala surprise nga mukyala we mukyala wange agala nnyo follower wange w'amaanyi olukiiko ne lukuba mu ngalo Magico tajja kugukola oyo Magico mulokole ate ffe tuli bakatoliki ffe omanyi omuntu tutandika okuteekawo ensonga ezitali nayo n'amadini gajja dda mu bino ebintu by'emikolo kati nno nalabako omutimbi omu nga nkuba ekikono omutimbi omu oyo bwe yali annyonnyola client yamugamba oyo Magico mulokole tetumwa mukolo gwaffe ogw'abasiraamu omutimbi oyo mukama bwanyamba n'alaba interview eno yajja kujjukira omukolo ogwo kyokka ng'ekyewuunyisa omukolo ogwo omanyi kano akantu nganyumya nnyo by the way ng'ekyewuunyisa omukolo ogwo omugole yambuuza nangamba Magico omutimbi ono mulungi oba oyinayo omutimbi gw'omanyi n'omugamba nemugwe oyo omutimbi w'amaanyi oyo top kyankuba nnyo ng'oli agamba oyo mulokole tajja kukola mukolo gwaffe oba okitegeera ogw'abasiraamu tuwe ono dijja omusiraamu dijje gundi so bingi ebibeera mu mikolo daffi nti bias olumu zijjiraawo oba okitegeera politics yajjiraga oyo omusajja wa Kyagulanyi oba okitegeera agaffe tetuzanyira n'ebiyimba bya Bobi Wine but Bobi Wine ayina ennyimba ennungi era ze tuzannya ku mukolo good like classics ezitagenda kuvaawo paka omwagalo oba tomwagala olina ozannya for better for worse olina ozannya promise kiggwa leero is a good song kati ogenda okujjawo nga bakuyinako eyo yona bias kati ebyatuuka ku Kim Rush bingimu but temukuba ba service provider tembayisaamu kale maaso buli service provider yenna kubona bo bazadde nga bw'okeera naye n'ogenda n'onoonya naffe tuba tukedde kujja kunoonyaawo n'ekintu ky'ebikono ebyo ekintu ky'ebikono ekisinga okunnuma nti olumu ffe tetwogera osirika busirisi bw'oti lumu nayogerako ku kyekikono oli n'akomentinga n'agamba Newcama webale kujja mu zooni yaffe
Nenga tamanyi nti nze message zensirikidde mu simu yange gwe Daffy. Nebaza Katonda era buli lwemba nsaba nnyo Katonda. Era nawe nkikuwanga tactic buli wofukamira ngo saba wansi nga weesabiranga omulimu gwo. Saba nnyo Katonda akurevealing abantu abatakwagala. Because Daffy omuntu atakwagala oba omuntu atayagala mulimu gukubeezaawo. Omuntu ayogera obubi eri omulimu gwo. Oyo omuntu tomwesemberezanga. Omuntu akulemesa wojje 10. Now I've looked at this place nga bwe kiri. Okubeerezaawo kino ekifo it is money. That's true. Buli oli lwakera nayogera ebigambo ebibi oyo tomuddanga munamuwabudde. Oyo mwesonyiwe. Omuntu ayogerera omulimu gwo obubi. Oyo nze simwesembereza. Nze omuntu yenna akeera nayogera ku linnya lyange obubi. Siri musonyiwe obulamu bwange. Kuba nze obonnwana bulwanyi. Nze omulimu gwange gumbeezaawo. Buli lwenkola lwenfuna. Buli client gwenkolera yampa omulala. Client gwenkolera yampa omulala. Nalaba message z'omutimbi oyo nja mwogerako paka. Gagamba yo digital muwamali. Tuwe gundi. Nenyake nanyumya mabega onze bali bansaba ne deposit. Omugolera nga amaji kompereza sente ezo. Kumbo mutimbi amugamba mujjeeko sente. Ekiki? I'm telling you. Ngenda nkola omukolo guggwa. Omugola ngamba iba ne magiko. Nsonyiwa. Gundi ye yali ambuza be here ndete simu yange enkulage. Ompuli. Nalaba kuba katumu abagamba omugole. Oyo magiko tumuwa agenda kutuzanyira ennyimba enkadde. Message ne bazindaga. Era zo banze siva Katonda gwe. Because bine bintu Katonda aba revealing aba abantu. Katonda aba abantu aba revealing. Ocha ndakwereka oyo magiko ayine ebyuma ebikadde tumuwa. Nendaba ko omwogezi agamba nze sikola na magiko. Omwogezi? Daffy. Blood nze myaka gino gye mbadde mutaala ndabiddemu ebintu. Nze ndaba ko omwogezi. Batulonda ne mukwano gwange. Naye top mwogezi. Bono bo kitegedde ojja kitegeera. Top mwogezi. Mwogezi w'amaanyi. Olika njagala magiko n'omwogezi Swanso. N'omwogezi omulala. Omwogezi omulala agamba abo sikola nabo. Nze nina DJ wange. Mutegedde. Okitegedde? Nina DJ wange. But fena golo kunoonya majja. Lwaki oba okuba omuntu ekyo? Nzo ndaba Daffy. Ndoozera ne bakwano bankati mwe ba Daffy. Ndooza mwebuuza kuba nze bojje wange oli nambuukinga nampa omuli. Sinonooza. Tononooza bitakwatako. Kuba omuntu agenda okugjewa magiko aba alina DJ gwe yalabye. Kulaga magiko yajja okukola kyenkola. Kati agenda okugjewa nga bane photograph oyo gwe yakola ki? Gwe yasiima gwe agala. Kati bw'omugamba nti walonda Daffy, oyo Daffy naawe nedda. Kankuwe gundi. Ampuli. So nze ndabye ebintu gwe mizinenna. Nze mubire ebiseera bino. Goma lwaki nze ntuuka olumu ku mikolo gye bakuba service provider nensirikiramu enti mu kamotoka kange. Because olumu ogenda otunuulira nga be bantu bulijjo abakulwana ate tebe balungi yagwe Daffy. Era nsaba interview eno tugitemamu akantu konna. Ale bo bateeri. Ba service provider si bantu balungi. Kituufu. Gwaki abawaana. Tonnabako ku mulimu ng'obadde ogwetaaga ogukola. Service provider naawe ogula client wo. Nga tamuwugudde mu bulungi. Wabula nga amuwugudde akkubye. Abawana basirise gye bali eyo. Bambi nate bwe kituuka ku baana abatalina TikTok zitambula bambi. Bannaye. Era mabega nakolako video bambi nalaba omwana ayomba. Waliya kamba bulireko mu abanoonya ba service providers. Si buli ali ku TikTok nti mulungi. Kituufu. Si buli yeeranga ku TikTok nti service provider mulungi. Waliyo abaana abatalina TikTok accounts z'amaanyi nga balina waako omulungi. Eriyo abaana balina waako omulungi nga balireze mu postinga. Golooza ffe badijja abasinga okuba abakabi. Ffe tusinga ozannya music omulungi. Sinze dijja asinga okuba disco. Wabula nti Katonda yannyamba TikTok n'engibaako ate n'engikozesa obuki? Obulungi. But I'm not the best. Wabula ekikundaga nti olabako ku kyenkola. But maybe wayinza obbaayo omwana ali eyo underground ng'akola ekintu ekirungi okunsinga. Ekyo tekimufuula mubi. Era bw'ojja nga gw'oyagala okukozesa
well and good. Never no service provider but ayo yotomwa sia oyali mu kaliba zaffe andi bayina ekyo kati emikolo gye nnaku zino olina baako ne gundi gwani yagamba mbu namwe mwali bwe mutyo. Goloza 2 years back oba 3 years back nali nzija mbadde omukaago babataana abasooka e Uganda. Okategedde so abantu bangi nnyo bakyajja okategedde bakyajja so si buli ali online nti yasinga ate client wajjanga alina omuntu ogwazze tononooza bwajja ng'oli mufumbi twalako service yo ey'obufumbi fumba mmere yo gwe omufumbi lwaki ononooza omutimbi nononooza DJ nononooza owa juice oba kitegeera stop having that circle nze yo circle excuse me eyo circle ngifiirako nnyo egamba nti ffe tulina okukola emikolo temujja gimalayo bantu mmwe. Nalaba n'omwana akomentinga ng'ayogera ku kintu ekyo banga wano e Kampala nzira mu kyogera guno omulundi gulinga gwakuna. Waliwo saako y'abantu si bangi ka group bwe kati balowooza emikolo gyonna egiri e Kampala girina tambulira mu bo be balina ogikola nti Katonda bw'amuyamba omukolo ne gusookerayo takkiriza kuwa muntu mulala mulimu atali mu ssaako zaabwe. Nze nnako omukolo gwe nakola omwana n'akomentinga naga abantu abo wabayiseemu otyo batuukamu nga byali bya kibuli. Ngolo yabagamba nze njagala Magic omwe mumanyi ekiki ng'ebikono ku mikono ate teyambuuza ekyo yali ayambaza bagole ekiki Magic omukolo ogwo gwakoze nti ye nti wayiseewo gutuukako nti muganda wa nange bankonfaminga Friday nga gwa Saturday bwe baali basindika okunoonya yagamba oyo Magic taliiwo. Omugole n'akwata essimu n'ankubira n'angamba ssebo wagaana okukola omukolo gwange nakunoonya mankonze ssebo omukolo ki nti guli wano ne wano ne wano ne wano sibimanyi nti bana omukolo ogwo siina kyengukola ki kyengumanyiko. So kati wano e Kampala mulimu n'obuteeyagaliza bungi mukama mulimu n'obuteeyagaliza bungi nnyo but nze mu nsi nzikiriza ekintu kimu omanyize ntera nnyo kigamba Katonda nti ekyange ekitali kyange nze ne bwe bukya kati Katonda nangamba Magic your time of being a DJ is done. Ayina ajja kunkolera ekintu ekirala kati tetwefiirako nnyo. Nze my happiness is kuba ku mukolo nensanga Daffy nensanga service provider gwe sitegeera ne twemanya. That's how the bond has to be. Nemwe ne mubanga mmwe Friday yemmwe Saturday yemmwe luli yemmwe oba kitegeera which is okay nemmwe mubikola mu bukyamu. Let everyone shine. Mulika abaana bashiningeko. Wamanya abaana basuubudde ebintu bya Diko gwe e Kampala awo nenga tebalina mirimu bambi agufuna ne bamukuba ekikoma oyabuuza andi bwajja booking omwogezi gambuuza DJ wafuna tugenda kukozesa Magic nedda nedda naawe siya kankuleetera gundi yakola omukolo gwa serebu gundi ne yakola omukolo gwa Magic ne yakola omukolo gwa Daffy baserebu abo tonyumye ebyo naawe okitegedde nga mukyusa timing omufumbi ogenda kukozesa ani agenda kukozesa obadde kinaawe fumbisa ono gundi aliko bano bajjeeko naawe akakuliisa bantu mmere tawuuma nekajjukiro lyabadde azze bookinga MC otandise ononooza kiri. So that's the life we are in. Magic ebintu biwanvu but I really appreciate the fact that amidst whatever you go through you keep yourself close to God. I remember zali saba mukaga musanvu oba nali nvaawa ewaka nengwa ku kavidiyo akamu bakakwata mu church nga oli mu kusinza
oli mu kutendereza. I felt so happy. Nengamba amidst everything, he still remembers where he comes from. Omanyi nze nkyogera nnyo buli kyendi kyonna it is God. Nze siinaamu firimu. Nze buli kyondaba kyendi Katonda. And before I became what I am, nakisabira nnyo. Era nze ndaba abaana okwo abakola content nga mungi, abamu banjozezaamu, sijja kugamba nti kale, I'm sorry to use that word nti banjozezaamu, but bakola byenkola. I'm proud. But toyinza kukikola nga nze. Daffe ekintu ekyange nakisabira, nakisiibira, nakisigira ensigo, nafukamira wansi n'ensaba to be the magical que you see. Nze mu interview gye twakola, bayo nze sigaba interview. Sigaba. Era nze bukyangambira nze nakagaba interviews zino za ziringa 5. 5 weziti. Naye nze bwe nfuna obudde njogera nti nze Katonda neewunyisiza bwewunyisa. Ate sometimes naye nasaba nnyo. Juzi natwala nagende wa musumba wange ku church gwe nasabanga naye mu biseera biri nga neka transport kambula akantwala ku church. Ne mwana omusumba naguze ebyuma. Tebakyankozesa. Wow. Ne mwana ekizimbe ekyo twali tutudde ku office mwana ekizimbe ozijukira bwe nabeeranga eyo kusaamu endogo ekiro waggulu. Twewonge ekunta naye nga ndi mu kusaba. Nangamba ekigambo kimu Katonda talimba ate Sara terimba. Baya life gye tulimu ogiraba eno. Omuntu atalina Katonda ogenda sanga obuzibu bunene okukola ebintu. Because mu bintu bino bye tubeeramu waliwo abakozesa stand manyi buli omukikale buli omukyabeera mukyalabanga ekituufu. Waliwo abakozesa ebyo. Then waliwo abasaba. Kakati gwe okubeerawo mu bulamu buno olina obbaako gwe weekutte. Tebakulimba nti mu nsi waliyo omuntu ali awo just. Oyo taliyo. Era oyo ali awo just. Obulamu bwo buli awo just. You take one step. Kati fama muntu asalawo nti Katonda ye byonna yabimala buli kimu. Nze Daffy olombeera mu kamoroka kange omwo nga neevuga. Kale birowoozo ne bijja. This is my car. Wensula gwe nkutwala nze we nali nga nsula emyaka 3 emabega go Daffy gwe. Nze ne nkutwalayo we nasulanga emyaka 3 emabega. Oyinza n'okutya Katonda gwe. Neze navangayo mu kayumba kange ako. Ennyumba eyo nagisasulanga emitwalo ndowooza abamwenda oba 10. Ndowooza gyabanga 10 nga kuliko n'amasannyalaze. Ngambi. Okitege. Nenga I hustle. Okitege. Nze wange nagulanga omugaati ogwo ne gumbeererawo. Era nawadde ne brother wange juzi ku Sunday nangamba naye wali oli omugaati. Kumbe nze omugaati ogwo nagugulanga nga gumbeererawo. Omugaati so gulyako ennaku nnya. Biganye n'ogamba kigati kya. Nze tebyaliko kugaana. Saalinanga ssente. Kyova mwaba tufiirako maani mwe temumanyi biki bye tuyiseemu mu bantu mmwe. Era nze tuli omuntu anfiirako olumu n'enseka noseka. That's why you will never hear me reply someone. Oli bwajja nanjogerako ebyo nkublockinga blockings. N'omwesonyiwa. Nenkwesonyiwa. Awo ne bangamba ne magiko gundi ng'akufiirako. Nze Daffy tolindaba. Nga nkoze reply eri omuntu anziramu. Kuba oli tamanyi biki byempiseemu kuba wendi. Gojja kulaba video eyo ng'ekutuukako obutuusi ku TikTok. But if I tell you the hustle man, gyempiseemu okulaba nga video eyo es'okutuukako. Temufiira nnyo ku bantu. Nze nabeeranga wange n'omugaati gwange. Ompulira? Nga ngenda bugenzi. Nengula. Nalina kasitoovu kange. Nga gamafuta gabaamu. Oyinza okukale nga njala kunywayo amata negenda nengulayo ka classic nenteekamu nenfumba caayi wange olweggulo nengenda ku church nensaba nze namala emyaka 2 egya lockdown nga ndi mu maaso ga Katonda naye ebintu byonna bye nasaba Katonda kimu kyatanaba kunkolera ate mmanyi agenda kikola because yampa no platform nze nagamba Katonda nkusaba ntambula amawanga
nsaba Katonda Katonda Mukama nkusaba mbere one of the most DJs abasinga okukola emikolo e Uganda ntya Katonda nakyogerako musala zange mu prayer requests ze nawandiikanga zonna nga mbyogerako nenga Mukama nsaba Onfula International ninge muntu aga Onfula International n'ekiwubayo mu kyaki olumu kinnenkubye empi neza transport yanzijja gye nvudde okujja ku church olumu mbasirina neninda obudde ne bukya ndyoka ntambuza ebigere n'enzira ewaka so nze video eyo bwe yatambula eyo abasinga yatambula nnyo sinti oba nali nkaabira bizibu nafuna moment ne Katonda nali maze ennaku nga sisaba so bingi ebyali bitambula mu bulamu bwange ebitaali ebirungi so nali maaso ga Katonda. I had a moment with God. Actually sigiposting anga nako wadde cameraman oku church yagimpeereza because ze samanya nga agikwata I didn't know nga agikwata naye I had a moment with God. I was at my lowest kyenyinza okwogera nali so down nga buloga to your lowest with God. And usually me, I love worshiping. Nali nsaba kyekigambo ekituufu and that is me. It is a video abakyazikwata zikyajja nyingi but I'm telling you nze Katonda simuta Katonda. So proud to hear that. Good dafika nkubuulireko silly pastor, but I'm telling you this. The only weapon you can have in life is having God by your side. Olambo ensisi wangu. But when you have God by your side, ojala bebintu nga bitambula. Ayino tebiba birungi all the time. Mubamu. Because sibuli kiseera nti okkirira bukkirizi. Waliwo olw'otuula ng'olina okwambuka. But waliwo abantu abatawulira na busozi. Sometimes weetagamu Katonda n'akubaako. Ate Katonda tali ku nfaanana oba okola mulimu ki oba ofaanana otya. Katonda waffe ffenna. Katonda waffe ffenna. Just olina kumanya nze bwe mbeera n'emikwano gyange bonna kyensooka obbakolera bagamba naye overnight ku Friday motoka ninamu ebifo. Anti nja kubeerako ku Prayer Mountain bwe ruti ani ayagala okugenda. Oba okitegeera. Because nze byenkoze. Nze one of my friends eje nambuza ne magic ngoddukira ku speed tubuulire okola ki. Kale abantu abasinga bamanyi omuntu yenna okuba obulungi either oyina kuba bamusamize oba oyina okuba oyina ebintu oyina akati oba oyina amazzi gonywa oba kitege ebintu bifudde mu magic okko kuba kyendi nze nganze sala number 1 ekyokubiri kusaba ekyokusatu kusaba ekyokuna kusaba ekyokutaano kusaba mpozi n'ekisinga byonna nze mpaayo mu church. Nze mpaayo mu church era nze nkuyagala okufuna olutalo lwange naawe gwagaana abantu owaayo mu church okuwaayo kituka katako. Nze Daffy ndaba ogwo omanyi oba olya ssente zange zisente zange nziwa Katonda tofaayo ogwo omanyi oba ovuga emmotoka efaanana etya nze gye sivuga kasitamba nga mpadde ekimu kyange eky'ekkumi saagala kumanya birala sinonooza actually. Nze Katonda yangezesaako ninawe negeziwaliza nengamba nze siwaayo kimu kya 10 kale mbwe kimu eky'ekkumi sikiwaayo mu kkanisa oba kitegeera mbwe kimu kyange eky'ekkumi nkikola mbwenti ne bwenti Katonda yampa shadow ban ku page yange eyo gye mulabe nze natuukako nga mpostinga video zibeera ne ba viewers 15 100 mwaga nze nga mpostinga video nenjidilitinga ngenda bisa Katonda yampa shadow ban. Nterofuna shadow ban because TikTok obimanyi naye nafuna the longest shadow ban za myezi nga 3 n'ekitundu ekiki nengenda kuma nagenda ku Prayer Mountain nga Mukama ne but mimi bwe nali nsaba Katonda nga no just wava ku kyoyina okukola abo kitege wala Daffy bokola akasene ko mukakoze nga kano when you get time bako go kawa
bako gwokawa. That's true. Okitegeera. Bako omuntu omuguyamba. Boba kali if you're Muslim nga bono gamba. Bako wotikaka kasente ko. Ge mukama. Nkudizaayo naawe. Mukama nkudizaayo. Mukama nkudizaayo. Nze mmanyi okugula ebintu nga sibyagala na byagala. So necessarily okuwaayo tekitegeeza nti olina waayo. Olina bana mutima mulongoofu. Olaba omuntu gw'oyamba esoba nga breakthrough yo. Okitegeera. Esoba okubeera nga breakthrough yo egenda okubeerera. Yeah. So that is it. Nze bwebulamu so ezo videos emwalaba mu church nga nkaawa wo zikyajja nyingi. Kuba every time I get nga so funa mu budde ne Katonda. I will go to my lowest. I will go mukabire mukama business zange mukama abana bange mukama future yange mukama obulamu bwange mbyogere kati bwoseke. It's up to you. Egojja kuseka era video soon. Nija jibatereo because Katonda era ina yankoledde mu nnaku ezo twaberayo ku church. Twalina okusaba kwa 10 days. But I'm telling you Katonda ina yankoledde. Okitegeera. Nze nagamba Katonda kati sidda mutambula nsi nga sigenze Europe. Simu yakeera kuvuga ku macha nga tukyalina mu kusabeze. Titukwagala eranda. Wow. So, nze boy man sapa. I remember that's one of the things you talked about. Mugundi yali gye twasokera ddala okukola. Natambula nengenda. Nenga mukama kati ziza Abawarabu. Njagala mpemu ku Europe. And God I've got them. Masa on going to London. Namu Toronto na eri mo pipeline. If it all goes well. So. Wow. Nze ne Katonda. Muri muti. Tuti. Wow. Yeah. Being an inspiration to the young generation. Wakati abakutunuulidde bangi. Tugendagendako okusaidia abavubuka. Kuba emikolo kituufu tugikola. Ne kati era abakola emikolo be bana abavubuka. Golowooza nsobe eki nga ffe abavubuka ze tukola. Ng'oggyeko kale obutakkiriza mu Katonda. Waliwo ebintu bye tukola nga biri obvious. N'ogamba gundi ono yali badde akola bulungi. Ne tulina ebintu bye tukola kino si kituufu. Wabwe tulina okutereezaamu. Well, ekisookera ddala twemanyi omuntu okubaawo ng'agamba yenze ngali proud oba kitegeera ate ebintu ebitulemeseza ffe ng'abavubuka okubeera we tulina okuba awatuufu be bantu obutaba na birooto bituufu omanyi Daffy nze nkulabidde ebbanga nebaza Katonda nti yo oli kyoli era if you remember podcast gye twasooka okukola statement gye nagamba mu bbanga to things will be far and I'm surprised look where we are oba kitegeera otuuka wano gaye kati nze wallahi ng'olaba business so having a dream and how to chase it bana bavuka basinga balaba mani Daffy ennaku zino batunulira kyakati tatunulira kya maaso omuvubuka afuna sente zonna nazikozesa nga talina nakyazikozeemu wadde okategedde abavubuka embeera ennaku zino gye balimu bwafuna sente geezo agenda n'ajooga n'abakyala kale nze nabye sikola nze sigenda out bwe mba sigenze kukola ekiro giggwe bwankubiddeko eggulu Monday Tuesday those are my off days saawa 3 zinkwatira mu buliri ku simu yange nensumagiramu ku 7 nenzuukuka kati ze toyinza kunzanga kololo nga nsumuludde botto mbutuyiwe champagne toyinza kunkwatirayo but nina obusobozi zinebenga nti man kati nkoze nzija mutegerere tebo yakakadde bwe mangamba bya showbiz nkisobola but nze sente yange nina ate time ejja kutuuka nga ne bwe spending akakadde tekanuma with time but sawa zino n'omutwalo gwange nkyagwetaaga okyagubala tokubalirako nze ngene ngamba manja gendako out lunaku bwe sawa ziba ziweranga 11 awo 12
ngana akazende kano nenga mutabani wange omanyi my boy I love with jatugenda tulye buli kyaggulu so I take my boy kuba mbeereramu netugenda tulye emitwalo gyaffe oba 10 netweddira ewaka so kala bavuga ezo bye balina eyo overspending addafi nga tebalina budget tebalina accountability kati let's assume so kozesa abaana wano n'obasasula ssente gwe boss noddayo ewaka eyeraga waafe tugenda mu kiduulo kirage gwawadde akasente kagenda okudda nga talina awadde 10 kati enkyagguba ogula akamotokako naga Daffy akozesa baana that's the problem nenga beera bidde gwendo ina byewefiiriza you don't just spend ninga toba ne sente singeza nenga logamba nze njiyuse ngende waka so ye problem eni bavubuka abavubuka tebamanyi nnyo kweterekera owekitegera nze kati sikyabeera na sente loli edda nga njagala nnyo sente ozirabakaawo naye kati sikyaba nazo owekitegera okunyuka naye nze actually ngenda okukola omukolo nga-expenditure njirina ne mutwe gwange zonna bwe ngendo zisaasaanya naze ngendo osigazaawo nga nze omuntu because I used to have money emabega eri nga nze sobeera munyuma nga ninamu sente ezaddala but nakwisa nga ndaba sente nyonoona nga nsogula ebintu mu nyumba nebyesaagala just because but wenatula nendaba siina byuma byakozesa ebya disco sound nangamba but I get money zinga nina weekend gyenkola weekend neggwako nga nina millions 6 ogenda otuuka ku Friday ng'olina emitwalo 50 nobuuza sente zaalazeewo I'm telling you naye kati wenatandika mobile sound nga okirira okoze emitwalo oba okoze kakadde asatu n'ogasigaza 7 n'ogiteeka muki muli so ogenda okwekanga nga in the future seneke nkajja kujja nga sina nawe nkateeka nkakola mu bukozi byange birala so know how to get your money and how to spend nze kyenyinza ogamba abavubuka abasinga because sente tuzikola but just know how to spend era oleta kulima ebyo bawuzaawuza musibanga najja n'enkoko 3 teri ajja na 3 awakitegera munayina kota y'omuceere nenkola restaurant ebyo bya kisiru but olina okubanga olemezaamu oba okitegeera because gwe nawe obimanyi nze ndaffe nakulabako twali waggulu ekireka nojja oba okitegeera so I've been watching you and here we are gomanyi okwefiiriza kwefiiriza kituufu bingi byobawerekereza ogamba ni kanguleyo kakamera akalungi kanguleyo ettaala ng'eno ennungi ey'ebbeeyi kati ate photograph omulala tajja kitegeera photograph omulala yajja gamba bwe daafunanga ssente nga mpangisa talina na editing room kitegeera baphotographers b'amaanyi online tebalina na offices oba nnimba mazima ate olimpiddeyo ng'oli bw'aba alina wayagala okukolera waaka alina kgenda ate wa munne oba nnimba byenjogera mazima oli nga bw'aba alina omukolo alina okukubira essimu nti mpa ku kamera okalekere naye akoledde ebbanga kati bw'asanga Daffy eragaba badaffi beeraga kumma nte gwe Daffy just olina weerumya kituufu so byebijase abavubuka ebitutawaanya kati bitono naye ekintu kyenkwewuunyako tuli nnyo mu showbiz sikulabangako n'ogamba nti Magical K alina omukyala gwa postinze Magical K ali wano Magical K why is it like that nina omukazi by the way omulungi olina omukazi era ole namuleeta wano ku online ensegenda kukangana kuba mbalaba mu comment section papa tulaga omukyala papa nina omukyala vaawo nina omukyala but mukyala wange so on social media wange she's my woman alone kakati sina nnyo nsonga endika ku pressure mbo online sijiraganga mukazi wange nze ne wange siragaayo but si mu bubi era sisula wabi but social media eno kyenagambye wali ekozesa abantu ensuupi kituufu zentunira muganda wange ensambya kyalimu kati kinene laka abasinga abayinza okirabanga ekyokusaaga but kinene love yajja online which was okay business wise
ne kati essaawa zino ndaba kye balimu. Buli muntu ateesa ku relationship yaabwe. Buli muntu n'atalina ky'amanyi. Our opinion ku relationship ya Nsambya ne Mirembe. Oba kitege. Katayi mwengenda tuuka nga bo bagamba at least tubifiirwe. Ngabuzanya kifiiriza. If they fail to reconcile. Ampulira. Because zera kiyinza obutabaawo. Yeah. Kiyinza obutabaawo. But I'm telling you, God forbid, si tubasabira, but business ayinza obutasigala nga kyekiki. Because even competitors are watching them. Katonda abadde abawadde favor, online game ebaagadde, bakoze sente, oba kitegeera. But online nzibwe no maintain ddala bw'ogireeta mu relationship. Bwe njagala otunula relationships zonna ezibadde online. Zonna gwe zitunuli. Oba kitegeera. Nti teziwangaala. Kasita muleeta obulamu bwammwe ennyo ku social media. Evil eye is real. I'm telling you. Kasita oleeta obulamu n'oggulawo buli kimu n'okireeta online. Olya emmere n'obalaga, ngenda okwebaka n'obalaga, ngenda okukola kino n'obalaga. Abantu baba balinda lunaku luli lwemufuna misunderstanding egi kigejje. Ojja kwesanga ekintu kya Nsambya ekyabawula kyali kitini. Ekintu ojja kwesanga ng'ekyayawula Nsambya ne mukyala we kyali kitono, but online ekikola ki nekigaziwa because kwe mbadde mubeera buli kyemukola mukitulaga. So nze mbasabira bayita mu kye bayirimu nga bali bonna nze that is my prayer always. Ate era bwe kituuka nga kyakwawukana buli omu ataking the right path. Because tobeera otawulirira Mirembe ne bw'onookikako otya nga already kyakuggwawo kiba kikola ki kiba kyakuggwawo. So Mukama just buli omu amuwe the right decision. Ate nsabira business zammwe zisigalewo because wali tuseke wantu w'abaana Nsambya wonino wawe bana balina investment wali oyingiddemu my God bannambuzamuuko omwami mukwano gwange yannambuzamuuko naye bakoze ebintu era kyannuma nnyo. But that is life. Kyova nze ebintu ebyange mbikweka. Era zo social media kyemanyi nti nina kamotoka. Ekyo social media kyemanyi nti nina kamotoka because nkatambuliramu ate terina branded. Tosa kugira abantu mmoka amagiko keyo ku kkubo. No. So that is the life I'm living. Tinebwe mba ntambula ekiro tomanya mmotoka yange. Edda nga sinagula mmotoka nagamba ngenda owandiika ebigambo ku mmotoka okwo. Oba kitegeera. Mukama akikoze, Mukama abadde mulungi, magiko ke, oba kitegeera the magical van. Naye bwe nagigula nga neemu. Teriko wadde akantu naka ne tinti temuli. Wow. That's the life I want. So nze siri muntu wa showbiz. Kyova nze ngandize bwe njagala okulya akakomando somewhere nga totuula kabalaza. Nzija ne Subaru yange ne parking aho ne tulya ekikomando. Bwe ngamba nti njagala kubeera eno nze that is me. So nze eno social media ogiraba eno ejja kunvuga speed but following njirina. Wana Uganda tobala abantu 15 oba 2 abasinga following banga siriiko. Oba kitege tebindya nze bwe mpuli era nze juzi nagenda ku supermarket gyengula ebintu balanga ne magiko. Abaana bajja wano nga bonna beebikkiridde nze kiwanuka so okujjaawo nga nebisi ize katonda kubajja beebise bwe bati omwana omayika tukirae nze sula kira kambraginye mukoka kiri okay kati naba kira ne najje the residential areas ziriko kati era bw'oba osula makindi bano basula dasa bano siba musula nansana sibawo aliwera gyempula gye balandejje kakati mbagasemu kawe bano kati kira ne najjeera the residential ziriko kati abantu bangi nnyo bazettanidde eyo. Omwana yangamba olaba abaserebu bangi basula eno bajja eno actually nsa muntu kumpita serebu kuba siri gwe
ekyo nakyo ngenda kigamba abaana ngamba abaana bajja wano nga beebise ba TikTok bangi basula eno naye olufuluma tafuluma na mmotoka atuma abantu nze nga nzijira na mu sando zange nenyingira nensaba emmere gye njagala nenfuluma nenyenda ale nembonga kuli omu gwe nsanzeewo kakati media togikkiriza kufuga Daffy mbogulemu okotekemu tinti toyagala abantu kulaba kudiru ki abantu bekweka be bakufollowing ate be bakuwa emirimu okitegeera restaurant otuukamu okukutamu kukusi gwe osinga kirumira sente gwe kirumira wali omuleko nga yekweka ebyo byekidomo okitegeera Daffy so ekitulowanya wano abantu balowooza mbu tuli ba celebrity ffe tetuli ba celebrity just tuyina ka fame ako oba kitegeera so ba tiktokers mwenda mwendera kano kanterayo nokabantu ba tiktokers mwenda abali no si mu bubi ba tiktokers mwenda abali bannaye temuli ba celeb actually tetuli ba celeb kituufu gwe okubonga ku muntu akufollowing ovaako ki tena kyovaako gwe omuntu okusaba ka video nti twekubyemu akafaananyi ovaako ki tena kyovaako tulina kyovaako okitegeera omuntu agambye gundi nkufollowinga magiko nkufollowinga oba mima okitegeera olaba nti oli wakabi buladi fere tulina kyetuli goba kye bayita celebrity gwe celebrity baba birala gwe omuntu gwe bayita celebrity omumanyi bulungi nnyo gwe nze nayinako omukwano gwange yagenda okuba embaga e Nigeria eyo photographer naga nze nalayo ba photographer abaddala ene Uganda tetulina kyetuli omusajja nga bampangisiza okuba ebifaananyi 15 buli kifaananyi kya $200 mukwano gwange sijja mumwogera wano naye nga photographer naye w'amaanyi mu ggwanga naye baamutwala akwateka video oba short video omusajja ng'embaga eriko ba photographers nga batano batop from different South Africa Ludda oba kyebabali mugaga yakola embaga so ffe tetuli ba celebrity bw'oba yakola kansa ba celebrity ogenda Nigeria awo nolaba abaana abakozeseza online obulungi oba kitege mwe bano ba TikTok bamuyita ba celeb bano temusobola kugenda wamaaso ga mukulembeze ne mumusaba content waffe abeere nga tumufunamu ssente oyogende ne companies zino naffe tube nga tusasulwa because other countries content wabwe bamusasula gwe nga bw'okola kakiripu n'okateekayo online other people are paid for that views biki oba kitegeera gwe nogenda maaso g'omukulembeze oli prominent TikTok ogamba tweyo kasente ffe tusaba ssente beba abantu ababeeragirako eyo omukubo nga bukolaki kabatambula baba na Kenya basaba kimu nti content waffe abeere monetized because beba twetaaga abo nno bemulaba aba ba TikTok biki oba kitegeera kyova Museveni yabagoba tatya namu tigenda ng'agoba Facebook so it was the government to sit those people down nakagamba ne content tumukoleki tumufune mu crates bweziti ne just wane Uganda mwe muyita ba cerebu bayala beeraga bwerazi si mu byate but teweeragira ku muntu akufollowing kufollowawo teweeragira ku follower waba postinga ne bitafuna views tolina kyoba oba kitegeera nzira abaana bambi bangamba ne magiko oddamu ba cerebu olumbu oddamu bokka olumu kyensukkako okuddamu buli muntu yenna but bwensanga omuntu mu kkubo nekuubirako it is okay oba nensanga nga magiko twekubyeyo akafaananyi it is okay oba nensanga negamba emmere eno kangisasule tudde oba kitegeeza ntera ogenda bambi bangenzeyo nensanga omwana oba wankoko nangamba ninkufollowinga nga kagulireo kaddata ka 15 nze ekyo kyekyensanyusa mu bulamu bwange so wano tetuli baserebu era bana bana tebabeefumbira mbala babeera kuno okuwemula bano ng'oli akuteeka ku bunge nga mu celebrity olwokubamba wawemula nnyo online no nga tumaliriza muganda wange mbadde nsaba abagole baffe baweeyo akagambo akasembayo akantu kenyinza okugamba abagole baffe kali kamu omanyi kyoyagala
ogenda okukola omukolo gwo ng'omanye ekifaananyi ekituufu ky'olina mu mutwe gwo nangeri ki gy'oyagala omukolo gwo gukole ki gufaananemu. Kozesa service provider gw'owulira nti gw'oyagala ku mutima gwo. Tranchiddemu. Kozesa service provider gw'owulira nti gw'oyagala ku mutima gwo. Tokkiriza muntu okukyusa. Actually nalabyeko omuwala okwo Tina yakyogeddeko okwo nange kibadde kiyingira. Omanyi omuntu agenda okukola omukolo ye muntu oyo gwaba amanyi abantu abakozesa nti no yakola omukolo gwange kati be buli nnaku nga 5 otandika okukola budget ne bakukyusa nti gundi. So use the people you feel boli comfortable nabo. Omuntu oyo gw'obadde olinako history nti ddaffe kino only that tewali nyonyo logic ali awo ate luba lunaku lwo gw'omanyi olunaku lwo bwe lwandiyagadde okubeera bw'oyagala lube. So you either kill it you either make it. So kozesa abantu b'owulira nti ku mutima gwo b'okola ki bw'oyagala. Kyekigambo kyenyinza okugamba abagole. Magical K, muganda wange webale nnyo akadde kotuwadde, webale kusuula mutima, webale butatwerabira. Sajja watubambira omukubira ekiro, and I love the fact that whenever we meet we talk about so many things. Olumu tulwawo kusinkana eyo tusinkana twogera ebintu bingi. Kyensinga okwagala kwebale kutya Katonda. Webale kuba musajja mukakkamu, webale butaba na malala. Byonna ekituufu kiri ffenna tulina be twagala n'ebintu ebyo tebiriiyo. Ffenna tulina ebintu ebitukola ebiri personal naye tetubiteeka ku social media kubanga tumanyi how dangerous it is. So I really appreciate the fact that okimanya ate n'otakikola. Ate era mpulira essanyu okeera ku makya n'endaba ng'olina by'okola mu maaso. Kitusanyusa nnyo. Obeera busy, embeera busy. I may not be in position to comment on each and every video you post, but nkwagaliza ekisinga muganda wange 2026 ono njagala yeekubiseemu ne tusinkana omwaka okujja ati nga tulina bye tukoze ebisingako waneero. By the twatandise magical events. I saw the video. I commented on one of the videos. You know? 1 week back. Wow. To some issues is closed. So kati magical kaine donge ye personal sound. Wow, congratulations. Well done. Era ogamba mu kyokwerekereza obadde olina ensonga z'okwerekereza akasente akalikoze ebirala akaliguza ettaka n'ogamba omanyi era kale sirina ennaku zino. I know nezigenda kudda shiwadde zigenda kudda anti kati tugenda mu season okulonda kuwedde okulayira naggwera ekisiibo kikyo nakyo kiwedde. So emikolo gigenda kuba giyingirawo ate abantu ogenda kuba bakuba endongo ate ng'endongo yo ntuufu. I'm really so happy and I'm really so proud and I wish you the best and keep it up. Nga bulijjo bale kuma abantu omwami olwo mwasooka okujja wajja naye endowooza okimanyi n'omuganda tukoze emyaka 10. Oba it takes time. Nsaba nange embeere ne katabani kange myaka 10 bambi. May you win together paka. Yes, myaka 10 bambi. So tugezezaako okwasaganya ekintu ekyo era kyova olaba buli video gy'olaba sina video gye nteeka nga siyagikutte bambi okitegeera. That's good. Tukola waliwo otukanga olabaako ino nga tulina okukola kanaaka nagamba tukole okitegeera. So sometimes abantu betubeera nabo batusupportinga kyova olaba tubako wetutuuka ate naawe gwalina mutabani omutambula mwena omulaga ebintu bino eno kitegeeza nti oyinza n'otuuka nga toliwona mu ggwanga n'omugamba gende waddaffe akuwe kino ng'asobola okujja kubamanyi okitegeera. So that is very good. Yeah. Nga bulijjo daffe as photography daffe as podcast daffe events for us boy in the lens Mozanda camera GJ now we do it every day. Peace and love. Yeah man. You now do it, huh?